Palaso wabadde munanga ate mu studio yeekanze bambi abadde takisuubira nti no muganda we amusazeeko Dr. Jose Chameleone. So byengenda okubeera nga nkulagako ate nga Chameleone munanga ate nabyo mu maaso awo ng'ali mu kugenda munanga ate ne maama we wali munanga ate emitala w'amayanja, so nga ate omuyimbi munanga ate King Saha kyakuze munanga ate abagole wali munanga ate ku ceremony. Oluyimba akamwanyi muganda wange kibadde kikambwe nnyo. Bamutajamina nti nsinza kujamina nti Yugi, wabula kansuka nkutegeeze nti obeera nga tonaba kulayikinga video ogimpere like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Kaakati nno Dr. Jose Chameleone munanga ate abadde asazeeko munanga ate Palaso abadde munanga ate mu studio wali budde bubadde bwa kiro ng'ali munanga ate mu kukwasaganya ku music, wabula asoose n'atunula bw'ati agenza okulaba bannanga ate n'alaba nga ate Chameleone ate yazze. Oh my god, yonna gye biggweredde nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Kabadde kakuti munanga ate akati ku mukutu ogwa TikTok. So nga nkwongeddeyoko munanga ate nga nkuggyewoko awo mu katambi omubadde munanga ate Palaso ne Dr. Jose Chameleone kw'ossa ne ttiimu ye. Kaakati nno akatambi kano ak'okulala kalaze nga Dr. Jose Chameleone ali mu kugenda munanga ate emitala w'amayanja. Bannange saawa zino omulabye Dr. Jose Chameleone alongside mama bagenze Dar es Salaam, omusajja agenze kutukuba ngoma. Bannange okategedde big is big. Kirabye. Dr. Jose Chameleone alina munanga ate show wali munanga ate mu Tanzania, era nga ku mulundi guno munange asazeewo okubeera nga agenda munanga ate ne maami we omukyala munanga ate Mayanja, nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako kabadde kakuti munanga ate nako akati kw'ossa munanga ate ne maama we. Sebo leero agambye nti nno leka munanga ate ntambuleko ne maama wange wali wonna nga bw'olabye munanga ate mu katambi ako. So omuyimbi munanga ate King Saha alina engeri gye yayingiddemuko wano ng'ali mu kutandika oluyimba luno. Amanya gange bamuta King Saha Semanda Mansur ina show yange ekololo na kuzomeze 14 ogw'omunaana nga nani basabye abana abasobodde nige tuyagalireko wamwawo esanyu ligenda kubeera engulunaku era n'akamwanyi katuwe musampe n'endeeta kule tuli kupate tuliena tunyumirwa obulamu walayo tulaba tuli ku mukolo abali obulungi walayero bawula obalaba basibise abagala akamwanyi kaabwe wamma twetale gyaliwo wana emirembe gyaliwo kwejamu nkubulire wana akamwanyi kaliwo wana akamwanyi kaliwo katumanya okukanoga wene kamulinga kaliwo ne kabanira kaliwo nga ne kapamba tunoga bana abasajja bajjawo era byonna kubizisa ate ffe olubagambako nti obwo busaawa bwakubwa buli kimu bakimanyi ebitunyiga babimanyi basalawo okusirika iffe olubagambako empingo ziruma wano enguudo ezaaliwo olw'akamwanyi. Jjukira nti nno ebiseera ebisinga nti nno wagenda ku mukolo akayimba kano bakasaba, era bwe bakasaba bwe bati ng'akakubirawo, naye muganda wange alina sitayiro gy'akayingiddemu awo. Actually yonna gye biggweredde ye muyimbi munanga ate King Saha ku ceremony gy'abaddekoko munanga ate emu ekibadde mu comment section kibadde kikambwe era nga kabadde nako kakutte munanga ate akati ku mukutu ogwa TikTok. Obutasuba munanga ate update yonna eringa omuyimbi nga King Saha, making sure nti nno osubscribinga ebisigadde
tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.